Olina ku president omugamba nti anywa enjaga n'otagobwa lwaki tebamugoba ku byonoonye parliament be bantu abafaanana nga Mpuuga oba Honorable Mpuuga. Bano abasajja balinga abagamba nti ffe tulina okubeera mu opposition kati bo bepositioninze mu opposition obutavaamu oba si kyo bagamba nti oli atuuka ku level egamba nti bwe mba Museveni simusobola wakini nnyo sigala wano ku opposition. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. President akyasinze okuba nti yalwa mu buyinza ng'ate n'essaawa zino akyali mu buyinza. President oyo we twogerera ne mutabani we ye vice president w'eggwanga eryo. President ono yajja mu buyinza zali ennaku z'omwezi 3 August omwaka gwa 1979 paka nakati akyagenda maaso n'okuba nti abafuga ne ssekufuga yenna. Eggwanga lye ekisanja obusanja kya myaka 7. Ekisanja kimu bwe kiti kya myaka 7. President ono ali mu Africa wano y'omu ku bapresident abasinga obugagga mu nsi yonna, abalirirwamu obukadde bwa $600 obukadde bwa $600. He is worth oba net worth ye ya bukadde bwa $600 bweddu $600 million. Then simugagga nnyo. I mean, we have people who have billions. Yes. Naye nga abalirirwamu obukadde 600. Naye nga ensi ye bannansi obwavu bali ku bitundu 79. Poverty level bannansi bali ku level of 79% bannansi bavulunkupe ekisema baba bali wansi eyo gye bayita poverty line. They are below the poverty line. Ebitundu 79. So abantu kyekitegeeza ensi eno mukadde kekamu ensi eno yemu ku nsi ezisinga obugagga bwe kituuka ku bamwita batya oil oba wetwogera ku mafuta ze zimu ku nsi ezisinga okuguza German amafuta n'ensi endala, era ng'eggwanga lye liyingiza ssente nnyingi nnyo nezikolaki anti baga yasinga y'omu ku basinga anti kati era president abeera omugagga. Ekikwatagana ne corruption ali mu ggwanga lino atulukuka butulukusi bwati. President ono amanyiddwa nga Theodore Obianga Nguema Mbasogo, eggwanga lya Equatorial Guinea. Okumanya president ono afuze abantu bano ne ssekufuga yenna. Akalulu akasembeyo kabaddewo omwaka gwa 2022 president ono yatutte ebitundu 97 ku 100. Abantu bamwagala nnyo. Akalulu akabaddewo yalidde ebitundu 97 ku buli 100, eyazzeeko n'afuna obutundu 2 neyasembeyo n'afuna akatundu katya kamu. Omwana we ye vice president ono ng'amanyiddwa nga Theodore Nguema Obianga Mangwe. Ye mutabani wa Theodore Obianga Nguema Mbasogo. Liye Mbasogo ono ye Mangwe kitegeeza junior. Ye vice president w'eggwanga lino. Era nga kisuubirwa nti omukulu olumaliriza ati olunaanaaba oba anaanaaba ddi. Omwana ng'aga nti kale taata ofuzeeko kyofuze buza ku bantu tugambe ebigambo. Kale abantu b'Equatorial Guinea twagala okubeebaza okubeera ab'empisa all that long ne mukuma president wammwe bulungi ne muwa n'omwana we omukisa kati ye vice ezo mpisa nnungi mwongere mugende mu maaso bakole bwe bati mukole bwe mutyo nga bwe twefumiitiriza nga bwe tulaba oba ebintu byonna bye twayingiramu tubisobola oba twali twekolaki oba twali twerimba. Njagala okubabuuzaako mwena abatulaba gwandaba njagala okukubuuzaako nti wasuze otya wasibye otya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo atukumye nga tuli balamu bwakyassa alina ebirungi by'ofunye weebaze Mukama
Katonda alina ebikusoomozezza ng'omuntu era bisabire bijja genda teriyo kitagwa teri kitagwa. Twagala kusaasira busaasizi bonna bayita mu kiseera ekizibu obudde buno. Oyinza okubaako ebikusumbuwa kabe renti kabibe biki bintu bingi ebisumbuwa abantu basumbuyizibwa abalala basajja beekyanze abalala bakyala beekyanze. So it's a question of understanding nti ensi ekyuka n'abantu bakola ki bakyuka naye waliwo atakyuka ye Katonda. So bw'oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli muki gwekkiriza mu Katonda okubanga ye Eva takola ki takyuka abeerawo. Away from that bwe tukomawo eno over twatwadde tuyingira weekend ndoze ebintu bino byatandika lwali lwakuna owekitiibwa lwali lwakuna mu wiiki eyo nga tutandika n'obubaka bwe wano katono nja kuleeta n'obubaka bwa principal yabadde munya tosobola kulembera banno oyagala kukyusa ggwanga bwetwagala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywadde wayini abala boogera tomanyi kyebalidde oba kyebanywedde mwagala kukyusa ggwanga abaana batwogereko ebyensumattu abaana betuzadde tulina wano ababaka bagumu nga luguuno kati wetumaliriza omukulu yaddaga simanyi obaddala ensonga banyina okiwaako okujja mu buyinza embwa alisoba tanywa yongerako eddoboozi naye ekibuuza tetulibaweereza bamwe kitukakatako obbanda ogambye nti abamu ku bakulembeze omukulu weyabadde ku address wali ku kitebe baavuddeyo ne bagamba aba NUP batamiivu n'abanywi banjaga. Simanyi oba mu Uganda, mu East Africa, mu Africa ne mu nsi yonna waliwo atamanyi byafaayo byaffe nawa gye tuvudde. Era simanyi oba waliwo abadde tatugoberera naye nammwe nsaba mwebuuzeemu nti gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi nojja n'obeegattako nga banywi banjaga banywi bamwenge naye ne weegatta kwabo abanywi b'enjaga ne bakulonda obeere deputy president obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki era nokkiriza era nosanyuka bulungi nnyo. Abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwa leader of opposition era n'okuba mugalo n'obeebaza abo baki abo abanywi b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula commissioner era nokkiriza omukulu ye teyakozeseza busungu wabula yamuzeemu mu ngeri eri majestic. Ensonga eyo eri very tricky erimu ebintu bingi nnyo nno ddala era nze buli lwendaba ebintu ebifaana bwe ntyo mbeera n'ennaku yange ku mutima. Oluusi abantu abamu gye batategeera mangu oluusi kyakunnyonnyola nnyo
naye nga nze omuntu mba mmaze okubaako kyentegeera naye kansoke nkuzzeeko emabega katono mu 2001 2001 waliwo 96 waliwo politics awo ebiseera bwe twali tukyalina politics alimu ensa kyenyinza okuyita ensa owa Semwogerere Paul Kawanga Semwogerere bikisimbiwo na president and all that waliwo awo politics ebiseera ebyo yali akyatunuulidde idea nga mulimu ne identity ono mukatuliki ono miki ebintu ebifaana bwe bityo naye nga okusinga nnyo yali nnyo kuki kwa idea ne tuyingira 2096 saamunyumirwa nnyo saamutegeera I was still a virgin mu bya politics nali ndowoozaako birowoozo nali mbiwulira buwulizi nti bagiwadde omuliro bagiwadde omuliro 2001 no 2000 2001 gundi najja reform agenda forum for democratic change ya Besigye awo twatandikira okulaba ebintu ebiri wiyadimuuko okusinza ku nze ate n'okusinza bwe nabuuzanga nga ndaba bikyuse nnyo najja ogwasooka n'akomawo era 2010 mmeka yali 2016 era n'akomawo so netugenda nga tulaba kati opposition netandika okufuna ddala shape eya ddala ate netandika okubeera popular nejja mu bantu luli yali nnyo mu bakulembeze twatugende ate ne politics ebiseera yalinga akola mu kiseera wabangawo ekiseera kya politics nti omwaka ogwo ogusembayo ogwo ffe kuba tulonda mu ndooza mu January naye ogwo omwaka ogwo gwe gutera okubeeramu ebbugumwe lino lyolaba politics twala tugende kibiina ki kyolimu gweoli mu kirwa ogenda mu kirwa ndooza kakati ennaku yange evaawa ennaku yange eva mu mbeera nti kati twavudde mu politics of course atambulira ku bintu nga bibiri atambulira kwa ideology of course na identity nakyo kikulu nnyo kyono gwe tulonda yaani avaawa biki ebyo naye ebiseera ebisinga abantu bakikweka ne batunuulira nnyo idea nga kiri mu mutwe naye nga kino kya idea bakitaddeko nnyo essira akati bbiri nga tuyingidde 2001 Besigye azaawo amaanyi Aleese bagundi bano bwe bajjira basenkubuga abo bagundi ba Bedi Bwanika ndoza gwe mulundi gwo gwasooka oba okujja kuba Bedi Bwanika ndoza akajja emirundi oba giri 3 oba 2 Bedi Bwanika bonna bazze and they were really giving us ideas about society era nkubuulira mazima campaign ya 2001 eya Besigye after that yakyusa ebintu bingi nnyo omulina ekintu ekiri very major nze kyenjogerako ennyo ekyomusolo guno gwe baali ogw'omutwe ne gufuuka kati ndi omusolo gwa machazi naguno gwajjiramu obubbi buyitirivu naye finally twafuna omusolo guno ogw'okuteekako kati n'omwana omuto ali mu lubuto asasula omusolo kuba ogenda okukola gundi sikaani bakujjako omusolo luli omusolo gwabeera gwa myaka era kati obulevu buno obwo obulevu wabanga otandise oba watandise dde owaayo akakaaga era abavubuka b'emyaka egyo
bangi nnyo tebalina birevu abasajja ab'emyaka egyo si kubisala kwokka babisiga n'obusa bw'emmese buki nga waliwo eddagala olanga amaanyi g'ekisajja bwe gatambula kati nti tutunda amaanyi g'ekisajja oba bano abakyala tumenye nti gano zibulanseke kati ate luli baali batunda ddagala lya birevu ekirevu okubuza ekirevu anti walabikanga nga student olwo nga tojja kukola ki kuwa mu musolo so era after that netufuna ebintu bingi awo ebyakyuka mu gavumenti makyazira Museveni yali afuga kiseera ekyo kakati bwe byagenda bikyuka biri ndoza biri mukaaga eyo biri yali biri mukaaga oba gundi Besigye nga akomyewo ogumulundi ogwokubiri ebintu ne bikyukamu obusungu ne bujja abantu bangi bajja ku balotaawo ne bitandika okubeera mu jjo kale entonotono njukira ne bamooti awo baatwala baali bagenze kwesimbawo omugenzi padde bitama amooti baatwala padde bitama badidde ebinusu bagize bakutte sente batutte sente ziwera ate za binusu be kati ebyo byonna bitandise okukola ki okuyingira mu politics ali serious paka bwe tutuuse eno tulina kati abakulembeze abafaananga bwe bafaanana bw'owulira ebigambo bino bagundi bye boogedde Bobi Wine byayogedde n'Empuuga this is clearly Akwaro Mpuuga Honorable Mpuuga ne Honorable Bobi Wine bali mu kuyomba ontegedde they are quarrelling they are not exchanging ideas they are not saying anything they are not changing anything they are playing politics day in day out okuva emyaka etaano politics aliwo kuyamba bantu politics nabaga politics is simply the science and art of managing society you are managing us wrongly you are playing politics ali date osheged bali mukuzanya politics ali stupid ali date atalina kyakyusa ku ggwanga eggwanga mwongera ddinyika eggwanga mwongera ddiwaayo mu mikono gya Museveni kutufuganga ye bwayagala because kakatebeza abalwanyisa Museveni bwe bafaanana they are quarrelling over stupid nonsense Bobi Wine ne gundi kati bali mu kuyomba buyombi ng'abakazi b'oku mizigo okyegedde bwana ateeka bakayimba wano agamba nti bawajja kufumba oni naye nayimba akayimba ke naye nga bali awo bali mu kuyombera ku muzigo Bobi Wine n'Empuuga kye bakola they have nakugambako olulala nekugamba nti politics bamukakkanyiza ne bamujja ku mulimu gwe yalina okukola because politics is an ingredient nakugamba politics is an ingredient akuyambako oteekeddwa okusooka okubeera omukulembeze nga tonayingira politics oteekeddwa okubeera omuntu w'obuvunaanyizibwa nga tonayingira politics so politics akuyambako buyambi kukola ekyo ky'olina obukugu mu kyo n'okikola bulungi ng'okikolera abantu ne bakinyumirwa because politics akola bwati politics bw'akusanga ng'oli mukulembeze mulungi akuyambako okumanaginga abantu nti oyogera n'olusi oyinza n'okwogera ekigambo nga si kyotegeeza olw'obulungi bw'abantu baleme kwegugunga naye nga gwomanyi kyokola ki kyokola kati bano bo kye bakoze basookesezza politics obukulembeze bunajja because what type of leadership is this tunuulira essaawa eno Bobi Wine mwatandika Nuupu ono omusajja Mpuuga Honorable mwena mwali mu Nuupu Mpuuga tavanga mu Nuupu I don't know if you are aware he has never simanyi oba okimanyi talanga nko nti tavudde mu Nuupu era talina kibiina kyali kyonna kyalimu okuleka Nuupu ontegedde Bobi Wine ye president wa Nuupu now tukkiriziganye oba tubuuze who is fooling who tuyinza okubeera wano nga tuli mu bya kisirusiru
nga Bobi Wine ne Mpuuga balina business gye bakola ne President Museveni nga abasasula n'obasasula. Anti kati no leka nkubulire. Anti kati nkuwa science w'ebintu. Bino sibyogera nganze. Mbyogera depending on the science of things. Sibyogera nti no bino biva mu bwongo bwange na kutegeera kwange. But I just add up. Nti bw'ogatta 2 ku 2 ofuna 4 tosobola kufuna 2 mu 2. Kati bano Bobi Wine ne Mpuuga batulaga nti bw'ogatta 2 n'ogatta 2 endala ofuna mmeka 2 mu 2. Njagala kutegeera Bobi Wine ekitegeeza babadde kati Bobi Wine yeesimbawo kuba president sikyo balina ekibiina sikyo ekibiina ekyo tekirina constitution esobola kubonereza Mpuuga anti bamubonereza he was suspended ku mulimu gw'obwa deputy president mukadde ke kamu ne bagezaako n'okukola gundi agibwe ku commission. Leka nno nkubulira ekintu kimu olwedde ebyo ezo ziba punishment. Leka nkubulireyo ekintu kimu va mu bintu by'okubeera naawe mu ŋŋambo ne politics oyo wa Aleese. Ekibiina ky'ebyobufuzi kiri as serious as okusibya omuntu if you don't know. Ekibiina ky'ebyobufuzi kiri as serious as somebody's life. Ekibiina ky'obufuzi era okukkiriza n'otandika okoperatinga mu byobufuzi noga kino ekibiina kya byabufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi kiri as serious oba as what it is a government of its own. Just government etaba na buyinza naye n'okukwata basobola okukwata because kati agaana atya oyagala kuŋŋamba mbu Nuupu nnafu nnyo okusinga Mpuuga nti kati Mpuuga abalemye Nuupu eremeddwa. Wali oyagala bamukwate batya? Are we talking about this in kubasagala tena awo berenga bo? No, auntie, you're talking about arresting someone like on which grounds? Kati nkubuulira ekibiina ky'ebyobufuzi kiba as serious ekibiina ky'ebyobufuzi. Go and read about it. It's not my words. Those are not my words. Ekibiina ky'ebyobufuzi kibeera as serious as somebody's life because that's a government of its own. Ontegede bulungi nnyo. So kati gojja kudda ono gambe nti kati oyagala bamukolere eki. That's not ekibiina ky'ebyobufuzi. Tekina kisobola kukola ku Mpuuga. Ekitegeeza Mpuuga kati they took the measures that they had to. They took the measures. But do you know that he is still saying ali mu Nuupu? Anti tagobwanga mu butongole. Lwaki tebamugoba? He was just suspended. Lwaki tebamugoba? He was suspended. Lwaki tebamugoba? Lwaki tebamugoba? Olina ku president omugamba nti anywa enjaga. N'otagobwa. Lwaki tebamugoba? So kitegeeza ki nti politics waffe yayingiramu ziddiiru. Gwe vumeeyo nze nvumeeno. Gwe kola bwoti gwe nze nkole bwenti. Gwe beera ku side gwe jakuba ku side nze kino nja kiwagira gwe tojja kiwagira. Kati politics waffe wa ddiiru. And I don't want I'm just selling you an idea and I'm selling you just an analogy. And I did say that I'm buying it. And I'm not saying that you buy it. I'm just saying kubanga ffe betugatta ffe tugenda tugatta because ebintu bya Mpuuga tebitandise jjo. Okyegedde tebitandise jjo. But it's like there's a gradual move that is being moved tubeere ku ekyo nga balina ebirala ebiyitawo. Because let me tell you bano abasajja balinga abagamba nti ffe tulina okubeera mu opposition kati bo beposition nze mu opposition obutavaamu oba si kyo bagamba nti oli atuuka ku level egamba nti bwe mba Museveni simusobola wakiri nyo sigala wano ku opposition. Okyegedde kubanga bagenda bagala kujja wani President Museveni bw'akizulwa nti tamusobola oba si kyo ne bategeeragana in other words ng'agamba wakiri nja sigala ku ki wakiri kansigaze ezo opposition kati gwe ne bw'ojjanga omusobola n'omugamba nze musobola tasobola kugamba omusobola kale kaveeyo gwe genda tulabe oba onoosobola agamba simusobola naye ate sivaawo wano. Okyegedde bulungi nnyo. So and this is how it's kind of look like now. Tuyinza ekyo kiteeka ebbali as just one of the analogies. Think about it and see buzibu buli luddawa. Now we tugenda ku literally kuba waliwo the inner meaning,
gyensoso okunyonyola waliwo ne little meaning Honorable Bobi Wine ne Honorable Mpuuga bebakola byonna byakiyaaye bonna bayaaye era omu agamba munno okunywa enjaga bonna baginywa kubanga woogambira nti mwenna muginywa gw'obadde okola noono mu ofiisi kitegeeza yo passive smoke abadde aginywa nga nawe bw'oginywa that is bw'aba yabadde agamba ye kubanze sirinawo kwempulidde video ng'agamba nti yabadde agamba anti naye ono ya replyinze oli anti that's a problem automatically ono yajogeddeko ono na replying now that's a problem era kyembadde jakola okugambe that's a problem nti bwe mutandika politics ow'okuyomba because it would be assumptions if someone just kept quiet and didn't reply. Yes, but when someone replies back to the same kati politics w'okuyomba mubi atalinaamu idea mbali mu kuyomba buyombi nagambye nti batandise kati okuyomba nga bonogamba nti omukazi ayomba ne bbaawe kati bali mu kuyomba buyombi nti era gwe ono bw'ayogerera eno ku mukolo gweno oli ng'ayogerera ku mukolo gweri ono bw'ayogerera ku mukolo gweno ng'oli ayogera ku mukolo gweri naye nga wakati awo tewaliwo idea yonna eyita egamba nti bannaye tukyuse eggwanga lyaffe we are looking for change we are looking for this we are looking for that kati mwe munaalaba ddi ffe tulina ebizibu olwedde bye tulina palamenti gyayogerako Honorable Mpuuga palamenti eyo palamenti ekimu kigisse be bantu nga ye ku byonoonye palamenti be bantu abafaanana nga Mpuuga oba Honorable Mpuuga be bonoonye palamenti eyo our August House eyonooneserwa abantu bebeesiga nti balina obuvunaanyizibwa naye nga bo gwabwe obwongo bwabwe obusinga babumala mu kwambala masuuti na kubuzaabuza bantu okyegedde oli amala obudde bungi nnyo ng'ayagala bamuyite ow'ekitiibwa era ekyo kimunyiiza nnyo okuba nti tebamuyise wa kitiibwa palamenti eyo buli kintu ekibadde kiyita mu palamenti kiyiseemu abantu abo mwebali kyokka bekimala okuyitamu ate nga bajja no mu public nga bakiwakanya nakugamba amaanyi ga parliamentarian yenna tegali ku luguudo tegali mu lukuubo tegali ku mawulire tegali ku TV kuno kwe badda ne bakola ebimeeza by'obufuzi amaanyi ga member wa parliament gali ku fulo kuteesa naye bateesa ki buli kibi kyonna kiyise mu parliament buli kyolaba ekibi mu Uganda kiyise mu parliament what are they doing nze nagamba nasabadda and I'm still asking President Yoweri Kaguta Museveni, our president, our beloved president, these people have disappointed you and they have painted you wrongly. The best way to do it, season, gundi tujiseasoninge, parliament tujiseasoninge, evewo, parliament evewo, okumala emyaka 10. Sente zonna zibazigira mu parliament zibeera allocated mu kukola enguudo, amalwaliro, tuzeewo lwelwe lyaffe emyaka just 5 years nga sente ezo zigenda into developmental issues structures kuzimba nguudo malwaliro because the problem yaffe yeeyo problem y'Abannayuganda byebyo masomero malwaliro biki tukyusa tusizoninga gundi amalwaliro n'amasomero bidde mu gavumenti sente zine zifikafikawo ziyambe kugala amasomero gana ga private and all that buli somero libere nga limu government buli kugamba ojja genda okulaba ng'ebintu ebitawanya abantu which are social problems because abantu ekiribonya abantu it's social issues oli kugenda mu ddwaliro n'atasangayo ddagala oli kutambula emmotoka n'agikuba nga kubanga asanze ebinnya mu kkubo these are the problems ebitawanya abantu and these problems can be solved in just 10 years. We can have a better Uganda. 10 years. Bana ab'ebitiibwa bya bagende eri ebabawe ebitiibwa babeere nabyo babagambe ndi wakitiibwa wampa ekitiibwa babeere n'ebitiibwa byabwe otherwise ono politics ono w'okuyomba gwe mutandise gw'onywa enjaga nedda nze siginywa era gwe kati oba tuginywa lwaki wajja eno gye tuginywera kati mutandise kuyomba omunayuganda owa bulijjo afunirawa mu ebyo statements bye batandise okukola
ono ayimiridde kuno okuziika kwe Masaka agamba munywa enjaga era mulina okubeera soba era mulina okukola bwe muti mulina okukola wakakitegeera nti abantu balina okuba soba Honorable Mpuuga wakategeera nti abantu balina okuba soba emyaka gy'abadde omulamu yakakitegeera nti abantu balina okuba soba amanye ebintu ebitamiiza abantu omanye abantu bameka batanywa mwenga tebanywa kintu kyonna naye ng'abakazi babeera nabo bokka bamutamiiza ontegedde bulungi nnyo abakazi bokka babeera nabo ng'oli omusajja mufumbo wakitiibwa alina ono omukazi mu parliament alinamu omukazi alina omukazi mu ministry alina omukazi gundi alina abamabaala alina abegundi alina abokukyalo kati ng'alina abakazi abayitirivu abo abakazi nabo basobola okudistractinga n'ova ku mulamwa ontegedde bulungi nnyo so it is not about njaga n'enjaga nayo tetugiyagala era tugivumirira ontegedde tesobola kudda ku ekyo kati. That is another story. That will be a story for another day. The idea is very simple. Can you stop quarreling and deliver to Ugandans? Kubanga ffe twagala delivery, service delivery. Tetwagala kumanya bani abanywa enjaga. Enjaga abantu bangi baginywa botamanyi na kumanya botasana kukkiriza. Ate abalala batamiira bakazi, abalala batamiira zaala, abalala batamiira biki. So the idea is, can we all be sober? Netusobola kuŋŋamba nti oli sober, honorable. Nodda kuziika nodda kuziika n'oyombesa ono n'ayombesa ggwe ne mweyombesa ono n'agamba kino ono n'agamba kiri emizira ne gikuba eri president n'afuga kuba kati gwe weebuuza ku ebyo byonna bye bali mu kukola obudde buno bijjirako obwa president Museveni oba byongera munyweza mu buyinza kuba kati ye abalaba ye ali ku developmental issues, ali ku securing, ali ku gundi, ali mu kwebuuza myoga ginakola giti, ali mu kwebuuza PDM enekola etya, ali mu kwebuuza abadde atya mu buyinza, abadde atya mu buyinza emyaka emirala abiri. How do I because bw'ofuna obuyinza ekisookerwa once you get power ekiddako bakiyita consolidation of what power. Kati ye Museveni ali mu kubuuza butya bwennyinza okusigala mu ntebe. Luli yali ne mikolo bamuyimbira ennyimba empitirivu nti Museveni buli azole ya mukube baati waluyulimba kakati ulire ebintu byaliko kati yebe byalimu yetegekera mwaka gujja mmwe muli mu kwevuma njaga onywe njaga nedda siginywa lwaki gwe watwesibako nga tuginywa kakati gwe mbuulira omuntu ategeera omuntu w'obuvunaanyizibwa mbuulira Machazi mwagala tubayite baseba honorable mwagala tubayite bagundi babebitibwa mwagala tubayite ba president. What are you doing? Kutegereza embeera y'abantu idea kize mulese ku meza nagambye nti besije politics bwe yali akyali mwensa abasajja bajjanga ne manifesto ngumu ne manifesto za gochwa nti abana ba people power abasinga obungi tebamanyi manifesto yaabwe tebagirina na girina balina bereti manifesto yaabwe bereti nakakofira bino bintu bibabambala ne babiyita foot soldier onchekedde ye manifesto gye balina era manifesto yaabwe yogera ebintu bibiri tujjeko dictator we are removing a dictator bwe mumujjako ne mukola ki can we concentrate on kiche mugenda okukola so that ffe naffe tubayambako okujjako ono because president Museveni mwangu okujjako is very easy. Naye ekibi ekiriwo ekizibu kyokka kye tulina wano mu Uganda tetulina mu replacinga ye problemu. We can get him off. It is very possible, but who is going to replace him? What are you going to replace? What policies are you bringing to replace him? Gotosobola kuŋŋamba muno ekibiina kiramba kiyimiridde ku mulamu ogwo. Let's fight a dictator. Dictator fighting. What next? Can you tell us what next? What is your plan? Because bino ebirala tusobola obikolako. President Museveni bwe yayagala okujjawo Bamini ne Obote yayingira mu nsiko n'asomesa abantu n'abagamba nga abantu bali bagagga balina emwanyiza balina emitija balina biki nga tebagala kumanya bya politics. N'abagamba n'abasajja batubba abasajja tubeetagako kino abasajja balina okukola kino abasajja balina okukola kiri abasajja balina okukola kiri balina okukola kino abantu ne bamujoyininga gwe okimanyi nti n'olutalo lwa Museveni terwalwanirwa abasirikale. They were simple civilians. Ng'oli alwana ne munwana eri very simple
alaba abasirikale nga balaga eno abayekera nga balaga eno abasirikale nga bagavumenti bwe bajja agamba nti balazeewa balazeeri abamaze okulwana olutalo eno nga bagenda bakuba okyegedde. That was how the war was fought. Olutalo tebalulwana mbukubanga Museveni alina emmundu nyingi mbukuba yali w'amaanyi nnyo, but Museveni convinced people. Bobi Wine obudde bwo bw'omala ng'oli mu kunnyonnyola bano, oli mu kugira kugulawo simanyi masomero, oli mu kukola ki, obudde obwo bumale ng'onnyonnyola abantu ng'osomesa abantu enkulaakulana, osomesa abantu butya be bagenda okwejja mu bwavu. Gwe abantu basomesa engeri gye wagaggawalira mu gavumenti ya Museveni embi. Ky'oba obasomesa, tobasomesa tobagamba nti Museveni abaavuwazizza, kubanga ekyo kya bulimba. Museveni si abaavuwazizza. Museveni ye ng'omuntu talina gwayavuwazizza, naye policies zigenze zikwata abantu abamu nezibanyweza amagulu gano. Anti policies ziriwo ku mulembe gwani? Anti wuliriza, tetuli ku bya mirembe. Kati gwe nkubuulira, gwate kati gwali wano, funa information eri very first hand. Police tebagikola na muntu omu. Muntu omu si yakola police. Ontegedde. Police is a chain. It's a chain. Nti police etandikira ddala waka gye tubeera gye tuwangaalira. Gwe kimanyi olwaleero lwaki in Africa gwe watunyumiriza story ya Guinea Bissau. Omanyi lwaki mu Africa Equatorial Guinea. Gwe omanyi lwaki mu Africa abakulembeze bwe batuuka ku buyinza balwako? Kubanga twakula fe wano tukula bwe tuba tuva ewaka gye tuzaalibwa tukulira mu socialistic economy where everything belongs to the state. Ontegedde? Kuba the home is the first government. Bwe tuba tukulira mu socialistic state. Bwe tumala okukula n'oweza emyaka 18 20 ne bakwasa akalulu ne bagamba kati oyingidde kye bayita capitalistic state. Okyegedde? Kati ekyo kya bulabe nnyo kubanga ebintu bye tulwanagana nabyo twakula biri mu ffe. Tewali akwata kintu. Olaba omuntu abamuwa bukalimu akalimu just akalimu akasinga okuba akatono nga kukola wano ku abani wano. Okyegedde? N'agenda mu masabo n'agamalayo okumakinga sure nti asigala kukola ki ku mulimu. So fe mu system yaffe ng'Abafirika, our system we were built on grounds of socialistic where everything belongs to one person and other people feed on that one person. Kyekiri mu maka, kyekibeera mu maka nti ewaka taata y'abataata tomubuuza. Kati fe abapangisa bw'oba n'osenguka togamba na mukazi ogenda kumakya mugamba mutegeke ebintu tugenda Kawempe. Tomubuuziza nti owange obaddeko n'emikwano gye gibadde wano ku kyalo. Tomubuuziza abaana ne bagenda kati bugenda kumakya nga kufuso paka Kawempe. Ontegedde? Kakati olw'okubanga tetukulanga tuteesa tebiri mu DNA yaffe ebyokuteesa. Kakati ate bw'otuuka eno waggulu n'oyagala omuntu okuteesa oli aba abalimba oluteesaayo omwaka ogumu bw'ayingira bw'ati mu bukulembeze ng'anyweza kati President Museveni atulabanga baana be. President Museveni atulabanga baana be. Kyova olaba alina odasite eyimirira n'agamba bazzukulu bange ye alaba ye taata Uganda ye makage. Kakati bano bonna abalimu mwe mwenna bano ba Bobi Wine be ba stubborn kids. Era abalaba naga bizzukulu byange biralu bibyo. Mubiweeyo ku ssente bigende binywe ekyo binywa biri bikuntabukira. Ate ono akayagala kinti ate no nti ate ono yagize bwati yakubye munne nti kale mujja kumumpikira oli olweggulo ono mujja kumumpikira ku makya nti ede kati. So this is how the Uganda is. Socialistic, tuli socialistic naye ate nga twefuula nti tuli capitalistic naye nga everything belongs to Museveni. Kyova olaba nti essaawa eno ne bwe baba baboda nkugambye nga bafunye obugugulano beekyanga mwegi ne bagamba twagala genda wa president, we want to go and see the president. Abakatale twagala genda wa president, fe twagala kulaba president. N'obuuza owakatale excuse me, n'obuuza owakatale kikyoyagaza president. Akatale kalina chairman, waliwo kansalawo, waliwo chairman omulala ow'ekyalo ekyennyini, waliwo kati webuuza why do they need the president? Because we are socialistic in nature. Ewaka taata wo taata buli kimu kikwata kujje ne bwokola omusango bagamba tujja kuwabira ewa taata
era bw'atuuka ewaka ne gukutujja anti bagenda kumpaabira okola omusango ku makya ne gukutujja saa 11 nga taata akoze eki akomyewo kitegeeza ki nti ffe tukulidde mu socialistic economy eteebuuza kakati ate bwe tumala okukula ate ne twagala okutandika okubeera nga tweyigiriza ebintu kakati bwe tuba twagala ebintu ebimu tubitandike nga tukyali bato. These people are corrupt. Bano bolaba bagundi ba era ekirwanyisa Honorable Mpuuga ne Bobi Wine is corruption. Omu yali assente nga tagambye munne. As simple as that. Ono yali assente nga tagambye munne. Kitegeeza ababbi. Kakati obuzibu ne bukola ki? Ne bujja. Obuzibu bwajja bufuuse obuzibu kati bufuuse obwali obuzibu bw'abantu ababiri bufuuse buzibu bwa ggwanga. Bufuuse buzibu bwa kibiina. Can we organize ourselves if we want to change this country? Nga tugikyusa mu ngeri eri better. Etali yagamba nti kubanga okukyusa nze police zaabwe sizikiririzaamu nze sikkiriza nti Uganda yinza okukyuka simply because tukyusiza president. Tulina example ya Kenya bakakyusa president bana nga Museveni yaliko bana naye gwe mbuulira strike ezigenda maaso okufa okugenze maaso gundi democracy gwe bawonoonye obaana ne batuuka ne ku level eyingira parliament omuntu okuyingira parliament aba awambye eggwanga. But didn't they win according to what they were fighting for? Is that winning to you? My friend, these guys were fighting against the finance bill. Yes. And they achieved that. How did they achieve it? He conceded. The president conceded. Kakati. Now, what if another president comes and he wants to sign that same bill? They have to go back to do that same nonsense? My friend. No. At least he has an example we don't of need what that. Would happen. We do not need at least. Can we have order? Why do we need at least? Why do we go for less? So oyagala abantu bali basirike nga banyigirizibwa olw'okubanga sigambye ko nti basirike naye nkugambe that's not the right way to do things. Then exactly what did you want them to do? Olw'ensonga ababaka be basindikayo kuliriza ababaka be basindikayo abalina okukola ebintu in a diplomatic way. They were not diplomatic enough. Mubo era bo be babasindika. They were not diplomatic enough okukola ebye bo bye babasindika. Era kya endize apu bo ne bagamanyi muveyo tubyekole ne bagenda ddala mu parliament wali we babasindika. Akati kankuyambeko ku ekyo. Abaana abo ekyagwe Kenya kiraba naffe twali tugenda kigwamu wano. Ekyagwe Kenya balonda president mufu. It's as simple as that. They got a wrong guy into power. Bafuna omuntu eyabakyamusa eyabagamba ebigambo ebyabasanyula ne bava ku nnono entuufu ey'abakulembeze abatuufu. Bafuna omuyaaye waabwe lipanda najja n'ayambala essuuti n'ayogera oluzungu ontegedde ne bamuwa akalulu. Ekizibu kyawo bafuna president mukyamu naye ki ekireeta president omukyamu mu bukulembeze? Abantu abakyamu be baleeta president omukyamu mu bukulembeze. Abantu abakyamu tubajjawa bava gye tubawangaaliza mu famire zaffe. President oyo teyali ready kubeera president awo oyo gwe balina. President oyo si ye mutuufu w'okufuga eggwanga eri. President oyo tatuukanye na mutindo. Waliwo history mungi gwe bateeka wansi ne bamutuulako ne bagamba tetujja mwogera. But simply because they were just removing. Omanyi nti baali balwanyisa just status quo. Omanyi kyali awo baali balwanyisa status quo. Family ezimu zitufuga baba tabavuddemu abagundi Kenyatta wagundi beno bebavaayo nedda twekyanze okyegedde ne beekyanga ne baleeta omuyaga.
omuyaga ne guleeta kati omuyaga be gwaleeta ne guleeta abantu ne guleeta president gwe baafunye ontegedde president ye yalemereddwa okumanaginga embeera abantu baafudde mind you tulowooza nti abo baafudde bwe bakulazeeko be baafudde abantu bangi baafudde abantu bangi bazze bajja bafa naye nga bonna bafiira kuki bafiira kuba nti people make wrong choices naye nga wrong choices ziva kuki mu bo bennyini okuba nti abantu olwedde oli bw'abanga mukyamu alonda kintu kikyamu because abantu mu Africa tebakyalonda president kubanga asobola balonda muntu waabwe awe tuli ku identity balonda muntu waabwe nze ndi wa Mpuuga Bobi Wine olwaleero bw'obanga otunde history we n'ebigenderako na byonna is not talina menti kubeera ku ballot yonna. That's the truth. Naye wano essaawa eno oyinza okukyogera kuba ne bw'otunuulira history we ye yennyini ebyogerwa and all that naye kati ffe tuli mu politics waddiiru mumuteeke ku ballot mumuteekeko ontegedde because tulina amateeka gali very clear wano tetusobola kuwa muntu gundi tosobola kuwa muntu anyway kyosikankireko kubanga tekyeki kibatabula ekyenjaga omuntu yabeerako nga is an addict tasobola kubeera president kyenkugamba kakati abantu gaba Mpuuga ekyo yali takimanyi yali mu ddiiru bagenda tujja mu parliament abantu tebakyatwagala tudduke tuyingire nuupu that was the deal nti politics wa ddiiru gwe ebyo byonna Mpuuga byayogera kati teyabitegedde jjo yali abimanyi ne bwe yayingira nuupu naye kati politics wa ddiiru bagenda ne bakizuula ne bagamba abaana abavubuka abalwedi toopu nga bangi nti ye tebagenda tuwangula nti ye tubayingire ng'ekyali e Kenya kankubuulire ekyali e Kenya ebisajja ebyali mu parliament bwe byamala okuzuula nti bano abaana bagenda kutuuka mu parliament ne bapaakinga emmotoka zaabwe mu basement ne bajoyininga oluguudo era babeera safe kuba baamanya nti bano abaana ke bazze bakoze ki bazze ne bapaakinga emmotoka mu basement ne bagenda kuki nalabe batwala mu helicopter ne bagenda kuki helicopter zajje zayimaje esaawo abasirikale ne batwala abemupi yingira abaana tebabatira era bali bajja kubatta so kyengezaako okulaga nti tulina omulimu munene ogw'okusomesa eggwanga lyaffe nga tuvudde mu bino byonna nze sikyagala kwogera ku politics njagala kati kusomesa bantu kubagamba naye bw'oba onoolonda mwabagenda okulonda omwaka ogujja okulonda tolonda kubanga Bobi Wine yakuyimbira bulungi tolonda kubanga Mpuuga akusibira bulungi ettaayi tolonda kubanga wakyawa nnyo Museveni tolonda kubanga ono yajjidde mu Ambuleera oba yajjidde mu Kinu oba yajjidde mu ki don't vote temuvotinga nga mutunulira obwo obusonga obutono voting otunulidde ebintu bibiri ekisookera ddala ono kyaleeta kitegeeza kijembeera ewange ontegedde because nze government yange esooka eri waka ewange ono kyaleeta bw'aba ayogera sisobola kulonda honest sisobola kulonda kubanga oyagala kujjako Museveni I cannot vote you for what bw'omujjako nenfuna kinze ewaka nenfuna ki Museveni mbadde mulaba buli lunaku nti kati bwe voting out ajja kuba tawanya kusula mu nyumba yange kiki I want us to vote nga tutunuulidde policies ezijja oli ayogere ku policies oli ayogere ku byagendo tukolera oli abantu bakole because waliwo abantu balina olwedda amaanyi agakola naye baganyina okugakozesa bali mu bintu birala musomese eggwanga abantu bategere obuvunaanyizibwa bwabwe bategere kiki kye balina okukola abantu baleme kulondera bakiyita batya kwekyanga bwekyanzi okimanyi waliwo abaana balonda omwaka ogwaggwa nakati bakyejjusa bali mu kugamba oyo weevu ye yamuleeta
oyo weevu ye yamuleeta naye nkubuulira tetuddamu kuwa kaadi okyegedde olwedde kati bali mu bya kaadi kitegeeza nti balina olwedde batandise okugamba nti weevu kati kaadi batandise okwagala okugamba nti kati tugiwaani banoonya gwe bagiwa kaadi olwedde eyo weeri kati baagala gikola ki banoonya wakugiwa naye tebatunuulidde era omuntu gwe bawa kaadi tebatunuulira maanyi gakozesa tebatunuulira maanyi ge kyasobola okukola bagamba abadde royal they are looking for royalty mu dockets zaabwe ono abadde royal gye tuli tatuvumyeko tumuwe kaadi waliwo nawulidde president yennyini Bobi Wine agamba nti waliwo abataasayininze akati abataasayininze bali against era yabadde very clear nagamba abataasayininze bali bawagira obubbi ontegedde ako kabonero akalaga nti kati ekibiina mukifudde church ekibiina tekirina kubanga church nga pastor kyagamba mu abasigadde mugamba amen nga bali wa pastor Bujingo oba bali wa pastor Kakande oba bali waffe mu ekibiina tekitambula nga church nti pastor kyagambye ekiddibwamu kimu amen nedda ekibiina kitambulira ku bwongo bw'abantu where pastor n'agamba gundi omukulembeze n'agamba nti omugoberezi omu n'agamba nedda bannange mbadde ndowooza ebeere ebbi olw'ensonga BCD naye kati wano ekiriwo bwewanika omukono nga bagamba oyo atulwanyisa oyo ali wamu n'abalabe baffe oyo atulwanyisa oyo ali wamu n'abalabe baffe so bye bibiina by'obufuzi bye tulina kati ebibiina by'obufuzi bwe bito tebisobola kuleeta nkulaakulana era tukyali mu kizibu kinene tukyalina obuzibu bunene ebiri e Kenya my last remarks goes to people abantu abalonda abantu abakola byemukola abagenda okubeera mu kalulu temulonda bantu kubanga bakyali bamwe kubanga bajjidde mu bibiina bye mwagala mulonde omuntu kubanga alina kyagenda okukola nga mukikakasa n'okikakasa kiri evidenti nti ekyakisobola tolonda janzi nedda tolonda kigundi bakyebaca tolonda mbwa naye nga abantu boogirondedde okubeera wakubuuka ontegedde tosobola embwa tezija kubuuka ontegedde tolonda kyennyanja nga wookirondedde ate waliwo olukalu kitegeeza ekyennyanja tekijja survivingawo bw'oba olonda beera that scientific tegeera ani gwe nnonda mulonderawa and all that ebisigadde temwesiga bibiina muwagire buwagizi ideas nga zizze muve mu by'ebibiina ebibiina bya kiralu tebirina kibijje bigenda twala kiggwanga lyaffe kuba ebibiina kati byafuuse kyaki kukkiririzaamu bw'oba tokkiriza omukono tekuli Mwami Obote ebiseera ebisinga tugenda maaso n'okuba nti tumufuna ensonga eziba zigenze maaso n'okuba nti zitambula n'agenda maaso n'okuba nti azigayagayamu zisobola okubeera political zisobola okubeera social side ya entertainment mu buufu obufaananako bwe butyo omusajja wonna agenda maaso n'okuba nti ensonga azeetegereza mu buufu obufaananako bwe butyo omukutu gwe tubeerako gwe guno gwagaliwo era buli woba ogenze maaso n'okuba nti osanga vidiyo kiba kirungi bw'ogenda maaso n'okuba nti ogiraikinga ate bw'obanga tosubscribinganga nakyo n'ogenda maaso n'okuba nti okikola mukadde ke kamu njagala okutegeeza ku urban bar enesangibwa Namuŋoona tuka ku Orthodox Small Gate opposite wewali ebbaala eno buli lunaku ebeera happening day bw'oba nti oyagala genda maaso n'okuba nti okuba party buli lunaku ebeera party mbuufu ofaananako bwe butyo Rukia yabadde ku camera thank you so much